Kumyeweka for about maybe few days. Um, it's a festive season, it's Christmas time, and buli omu yeetegese okubeerako n'ekyakola ekyenjawulo. Nsubire nti buli omu Christmas season atandise getting into the mood of it. I don't know if you have any questions about Vudde Boston, Massachusetts, and that's in the USA. Nzize nga nina projects z'entamuzaano zenzize okwasaganya. Also nzize n'okubeera awamu n'emikwano gyange abanonivi. They have a night on the 21st of December that I'm supposed to be appearing into as a special guest. Mwena muli invited okujja okwegatta nabo. Bantu balungi. They're expecting of having a good turn up. Ladies and gentlemen, come party with us. It's going to be a good day. It's going to be a good night. Don't miss out. Come, let's have fun together and get into the Christmas mood. Thank you. Simanyi naye nga katusubire nti tujja kuyisibwa bulungi ku kibuga. Kampala ono yabeerangamu eswaga n'essanyu. Kati babuuza nti abasama olwo batuuse bagwe n'abasama. Abasama abatuufu balabika batuuse ku ground. Juliet, obulamu bubadde butya? Obulamu si bubi, obulamu bulungi tukola. I'm an entrepreneur in the US. Nkwasaganya ebintu bingi. Mukama abadde mulungi gye ndi, I can't complain. Bafeeke bosi de abadde muna abalowooza nti basobola. Omutuufu ozze oyinza bwawo bakaki. Nedda ssebo kyo sina kye nkyogerako. Bonna babosi. Juli, ogaba nnyo oyamba nnyo. Omutima ogwo ki? Olina bubeezi ssente nnyingi oba mutima oba ki? Obeera n'ekitono kikabanako ne banno. Ekibanga kitono era okikwasaganya n'okikabana ne banno. Obeeredde Bannayuganda bangi Bulaayi eyo bawadde emirimu. Olina bannamawulire bannaffe b'olabako eyo? Abamu abatono naye nga basinga bali mu different states. Abatono okugeza ngaani? Munansonyiwa abasinga obungi simanyi mannya gaabwe naye nga faces nziraba. Gamboze ebikujjuko bitandike. Naye nga abali era bali mu mbeera nnungi tebali bubi wadde. Juli, ozze ebikujjuko by'abasama bitandike. Nzize kukyalako katono. Nja kuba nga nfulumyemu within a week. Ate obadde wakava eno? Mbadde na projects ezinkomezaawo. Mbadde actually nva Abu Dhabi ku Formula 1 nensalawo okuyitirako eka ndabe ku mange. Era twakulabye ku motoka obwo bwa Formula 1. Motoka obwo bwa bbeeyi ate wagenze n'ekibinja kya mikwano gyo bonna. Okikola otya? Tusanyukira wamu. Bali wano bonna era nzize nabo era bwe tujja okufuluma. Tugezaako okukola, we don't fake life, we live the real life. Juli bannabulaaya bonna abasama bonna batop beesunga Nonivi tukakase bukakasa nti Nonivi ewaffe Kampala wano ssaawa eno yeriko yeeyammwe batopu okakasa ekifo abamu ku ffe kye tuwuliramu emirembe. So buuza wa oyagala okusanyukira Kampala. Nonivi is one of those places that I could think of. Ataya butufunira ataya z'oyambadde original oba Kimu kye nyambala kyoli original self, sambala fake brands. twagala otusomeseemuuko bagiyita batya brand and then erimu ssente mmeka kubanga kati kukikira bannange yo Burberry. Sijja byogerako naye kyogedde kituufu Burberry. Oli mukyala muzadde. Ennaku zino industry yammwe kuba otwogera music namwe abasanyuka kigendamu. Kyettanidde nnyo okulaba nga ennyambala tugenda tugigoba n'ennyimba zimuwuliriza mu ndongo gy'otusindika mu Nonivi baziweze ezimu. Kyembadde sikimanyi ssebo. Nze ndi mugenyi kyadde bukyazi. Sina kiyinza kyogerako kuba I'm just visiting on vacation. Nonivi waliyo dress code abaagala okupata. That I don't know. Management ya Nonivi ejja kubebategeeza. Gina mushare. Edda ssebo. Gwe mukuba kyasinze okuspendinga ng'ogenze mu bbaala. Okugenda mu bbaala zaawedde osituka na ssente mmeka okuva ewaka?
simanyi sente tucharginga cards, so sometimes whatever the bill is naye nga tetubaako nti nja kuspendinga zino banja kuspendinga ziri, depends on the night. Neki depends on ekiriwo awo. Yes sir. Badde nsaba munzikirize mbasiibule nina okugenda okugyayo my luggage. We love you so much, Julie. Nebale nnyo bwe mumpadde large numbers, big numbers, and come back with us. Yeah, It's going to be awesome. It's going to be a vast stuff. So my last question, so I can let you go. What is the message that you have for a lady entrepreneur that's out there that may be watching? What do you have to tell them? Something which you want to emphasize? All I can say for a lady entrepreneur that's out there is never give up, always follow your heart, no matter what people tell you. Just keep pushing and pushing, and at the end of the day, you know, out of a lot of courage comes success. So don't give up on your dreams. Thank you so much. Amazing words, wise words from the boss lady herself. Akakulu nnyo Julie kabatire mu Luganda abakyala oli mukyala mukozi kati kabagambe nabo bakulabirako. Abakyala bakozi abali abakakalukana begayiridde, don't give up on your dreams. Keep pushing and keep pushing with lots of encouragement from people around you and lots of hard work put in. I'm sure you always live up to your dreams. That's my message to you. Thank you. Kati Kagolo tuyambe. President yati. Wedde okaza taya ngamada bolo kuba big spender abazo kuba basasanya akasente wajabadde kati Kagolo tuyambe. President yati.